President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine finally alangiridde 2024 moto na moto abakwate Nemundu tuzikwate abakwata ebipande mu bikwate sawa ya kwekalakaasa sawa ya kulwana sawa ya muliro 2024 tuwakyali kulanga kulala bulijjo abagamba president gwe tulinze otowe order gwe tulinze olangirire kati alangiridde tewali addamu kunyega kigambo kyonna n'ekimu okujjako etteeka komandi gyawadde yakwekalakaasa abakwate Nemundu naffe tuzikwate oba muzikwate tulumbe kale katugende tubifune bino abyogedde Katonga tugambe ebigambo basebo ne banyabo olwaleero ebigambo byange bijja kuba bitono olunaku lwajjo nayogeddeko eri eggwanga ebisinga nembyogerako era nkakasa bakulembeze bannange bagenda byogerako nkakasa nti Dr. Kizza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo so saagala kubipreemptinga saagala oba oliawo okusala ku byandyogedde twayogedde ku nsonga ya Mwami Museveni okuba ng'alonda bayesmaani be okuba nti be bakulira akakiiko ebyokulonda akakiiko akalina okuba nga keetengeredde ekyono kya buswavu naye tekirina twewumisa kubanga Mwami Museveni kati buli kaleya ak'ensonyi agenze akeeyambula naye kitukoze bulungi nti kiragize ensi muntu ki atufuka olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu kugenda maaso olutojere mu nnyonyo kati enkiiko bwezityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu mateeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga tuba tugenda kufuna omukisa okulaga bye tulina ebyobusuubuzi ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe bannayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri bannayuganda mulabye nti bizinesi esukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okugalwawo amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa amalala gamenyeddwa bannayuganda bangi bayooleddwa naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu kyoga mulabye gavumenti ya Museveni bwekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire sikando ku sikando ono yabbye bweziti ono yakozeseza bweziti n'ebye mubadde mulaba ku social media muze mubiraba njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita kubanga tali mu buyinza mu mateeka yandibadde abaniriza ali wano kale no okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga wabula tunyigiriza bunyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe naddala ffe abasasula omusolo bannansi olwaleero ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga ze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakaasa tuli wano ffe be mulaba pozi ng'omukufa obuddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga mwami enanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazize omusango badde bakumamu bantu muliro ye kumamu bantu muliro kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka njagala obajukiza mwenna bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 eya constitution etulagira ffenna tetukunga bukunzi wabula etulagira si mulimu bwaffe wabula avunaanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka obukulembeze obugoberera constitution okukozesa engeri yonna yonna njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola
okuzzawo enfuga ey'amateeka gwerufe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki naye nga ffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Kale ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati. Twasimbula dda naye tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe eyo gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina byabufuzi. Tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda. Kuba obaolyawo ezo ensonga tetunazikwataganako, tetunazikanyako, naye kyetukanyako ekiri important nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toyitwa associating na political party yonna yonna, naye bw'oba oyagala ensi yo, bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders, nga si ba MPs, tebakulembera ebibiina byonna byonna, tebalina yonna yonna gye bassociatinga politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino. Bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Kyakabezi yakitugamba luli njagano kibajjukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gye kulemberwa gwe musiru asinga. Kibakakatako olunaku lwayo tetusobola kutambulira makubo gaffe kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi nti muli bulungi. Mwawulidde minisita Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya nti temuli mu kunyigirizibwa. Njagala bakunga temubisinikayo, fakti munyiige. Tukyogeddeko wano era njagala okuba nange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakaasa mu ddembe. Asobola kyosobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke oba okolamu ki, eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakaasa mu ddembe. Bannange mwekalakaase. Constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka. Njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano tulwandibadde tetuyiriiwo mukimanyi bulungi nnyo singa baatukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako feesi. Baagala okulaga nti bakkiriza n'abaposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise. Eno chance mubalabise. Bw'abaawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banaamulabira mujja kulwawo okufuna chance eno endala. So yonna yonna gy'oli munnayuganda oba oli omukuffe oba toli omukuffe oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu, labisa mu ngeri yonna yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe, oba mwoganye ne mugamba abo babbi kuba abatufuga babbi, Museveni mubbi n'abantu abamwetolodde babbi. So tubasaba muveeyo yonna gye muli. Ffe tujagenda maaso nga tukwataganira wamu. Programu yaffe bagibabuulidde. Nga NUP tweyama okukola byonna kye tusobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna bonna abaagala enkyukakyuka. Tujja kwegatta mu buli programu eneebeerawo eneeyamba ocreating awareness n'okunafuya Mwami Museveni nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna. Nammwe njagala obbakunga bannange mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo. Ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okukwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganye.
tukwatagana ate nga mweno musojja kubanga oyagala oba kansala kubanga obagala oba meyo oba MP nga mwemakinga sure tetukwatagana ye mmwe balaba abasinga kyetukola buli bwe mulabanga kyetukola kiyamba eggwanga nga kinafuya Museveni mutuwegatteko temutunafuya mutwongere amaanyi tukwatagane temutwawula kubanga tukotwawula mwe bamembazi baffe bwe munatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana ne tuviira ddala mu kulembeza asemba waggulu paka ku mukulembeza asooka wansi kijja twanguyira bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okumpuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange. Frisco oye! Simbo Muti oye! Sibetoke oye! Ete Byenyanja oye! So, as we listen to our host, allow me one critical thing that I think, among others, also unites us so much: the torture and incarceration of our colleagues. I would really request Honorable Sewanyana to come and stand here for a minute. I'm sure this is a concern for all of us. Byebyo mubiwulidde bulungi. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alagidde mwekalakaase, twekalakaase, tewali kulanga kulala, tewali kilala. Bulijjo mugamba mbu nno tayogera tabibagamba mulinze order kati era muddemu mugambe mbu tulinze order. So Bobi Wine tulinze order, bw'otuwa order nga tukola kakati ayogedde. Order emaze okuyita order na order mwekalakaase. Kuba ssemateeka akikkiriza mwekalakaase. Waliwo President munyiivu, waliwo President mukambwe nnyo agambye mwekalakaase. Kati yenna atagenda kwekalakaasa gwe mbega, atagenda kwekalakaasa gwe mulabe, atagenda kwekalakaasa gwe atayagaliza Uganda, yemmwe baatuteekamu okutumalako eddembe, okutusojjasojja n'otulemesa okulaba nga tujja kujja n'okaguta Museveni. Kiwedde twali kulanga kulala, sirabaddamu kudongo abadongo eyo mbusimanya 2026 sibe tulimu. Tetuli ku bya kulonda, tuli ku bya kwekalakaasa. 2024 fire and fire, fire and fire, kulanga tujja kujja n'okaguta Museveni. Ebigambo President abyogedde nga mukambwe nnyo. Mwekalakaase, 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 twekalakaase. Kale mbagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire. Tujja kuba tuddamu bigambo tubyogere. Batayi mweraba.